Video eno njikoze abakulu ne bagijjayo. Nenjizaayo ne bagijjayo. Kitegeza information eno tebaagala egende mu bantu. N'afulana ni gyakoze naye ne bagijjayo. Kitegeza bali ku video wano bafuba okulaba nga information tetuuka mu bantu. Munna Uganda tambuza video eno etuuke buli wamu. Njagala owulirize. Mu ggwanga Uganda omuntu yenna akugamba nti accident ezo ezibeerawo mu nnaku 10 kumpi accident 5 nga zonna z'abaana b'amasomero. Eyo si coincidence, tebakikulimba. Oli awo akuyimirira n'akugamba mu ggwanga Uganda mulimu ekinywa omusaayi, ate oyo yasinga obubi. Lwaki? Nti mu ggwanga Uganda, njagala owulirize, bakujja ku point entuufu gye walituuseeko n'omanya abantu bano engeri gye boopaleetingamu. Ebintu bino tebituukawo ku bwereere. Tebituukawo ku diversion, just simple diversion. Ebintu bino bituukawo kubanga business. Mu ggwanga Uganda bayise etteeka. Etteeka nga likkiriza omusawo okujjamu organize oba organi. Senga abakiraba nti towone. Naye twogera ku nsi etalina mateeka. Nga mateeka tegakola. Bantu sekinnoomu be balinga be bamateeka. Kakati njagala wawo ogenda oppimira nti ono omulwadde wange yabadde tajja kuwona. Ng'omusawo amujjanjaba wabali abantu. Kitegeeza bo be balina obuyinza kwani awona ani afa. Uliriza accident zino ze mulaba ez'abaana b'amasomero nasose n'empulira nga bagamba abaana 27 be baafudde. Si bwe kiri? Nagenza owulira nti ate baalinnye bali kumpi mu baana 8 oba 9. Kitegeeza n'abaagenda mu ddwaliro nga bakyali balamu nabo baafiirayo. Njagala owulirize ebigambo bino ggwe munna Uganda. Bizinensi ya organi ye bizinensi efuna ekiralu. Abantu abo bakwata organiziza abaana bammwe kubanga zikyali fresh, tebannanywa ku mwenge, tezinakola. Owulira ezo ziri ku ttunzi. Njagala otegeere ebigambo bino nti bino ebintu bituusewo tebisookedde Uganda. Genda ku Google binoonyerezeeko, waliwo amawanga gye byali. Otegedde ne babinoonyerezaako nga bipange. Ekyo mukitegeere. Njagala mutegeere omuntu yenna akuzza mbu simanyi waliwo omuzimu ogunuuna omusaayi, omuntu oyo mubi nnyo. Akujja we walitegeeredde ani mulabewo. Akukyusa akujjawo akuwugula. Olina gamba mbu accident yagenze obaawo mbu simanyi Costa y'abannansi ye yasoose yitawo. Coincidence. Costa y'abannansi eyitawo. Eno abaana bagwa ku kabenje. Waliwo ebintu mwe organize ziri ku ttunzi. Naye njagala nkubuuza ekibuuzo gwe munna Uganda. Bwe bajja organi mu muntu wo bakusasula? Oba wotuuka okwetaaga organi waliwo gye bagenda okuwa ey'obwereere? Zonna za ttunzi ate za ssente mpitirivu. Kaakati ze bajja mu bantu bammwe bazitwalawa. Njagala okyebuuze nga n'omuntu wo abeera mu ddwaliro eyo ogenda okutuuka omumugjayo osasula nga naye ne organize bazimugjeemu. Bazitwalawa? Ziyamba baani? Mu Uganda temuliimu bakola transplant, temuliimu ddwaliro lyogenda mbu bakukyuse akawago, simanyi bakukyuse simanyi kidini bateekemu endala. Teririimu mu Uganda. Kitegeeza bye bakwata babitwala bweru. Gye babitwala ebweru batunda bitunde obuwanana n'obuwanana. Nze mbuulira nti omuntu wange lwe bamugjamu organi ku luno bayina ssente ze baakuwa nga za organize za muntu oyo oba omuntu babijjamu ku bwereere. Omuntu oluusi aba ne chances nnene ez'okuwona ne bamutta ne bamugjamu organi bo ne batwala ne batunda. Gwate era n'obasasula okukima omulwaddewo gye bakoze eki gye bamugjiddemu organize oba mu ddwaliro gy'abadde ate era ng'olina osasula. Njagala owulirize ebigenda mu maaso. Ebyo tebikola mu nsi ya dikiteeta. Ebyo tebikola mu nsi ng'amateeka tegakola. Ebyo ebintu ebyokujjamu organi bikola amateeka gali strict nnyo nga bw'okiwulira. Naye Uganda ogenda vunaanaani. Onoogenda okuba nga abyogerako omukulu nga bakubuzaawo nga bakuteeka tulina baganda baffe abatalina misango wadde gye baakola. Bali eri bizinensi zaabwe be bali mu buyinza be balina buli kimu. Kaakati mwe mulinganga faamu babalunda bulunzi olutuuka nga bakungula. Njagala mutegeere nti ennaku ezo zibadde za makungula.
nga bali ku baana bammwe babajjamu ogani bazitwalo zitunda. Eza accident toyinawo ngambira mbuzizeewo just mbu kiguddewo bugwi mbu munnaku 10 basi z'abaana b'amasomero simanyi motoka z'abaana b'amasomero accident kumpi 65. Muganda wange njagala otegeere tufugibwa dikiteeta bw'aba alina ky'anaakola asooka kumanya nti bwe kituukawo tugenda kwewozaako tutya, kigenda kubula kitya mu bantu. Osegedde kaakati batandise okuwoleza nti waliyo ebizimu musimanyi waliwo emisambo eginuuna omusaayi. Mwe muve mu byekisiru omuntu abyogera oyo ebyo mwe emizimu eginuuna emisaayi ebyo bya kisiru ebiwedde emirimu. Museveni afugidde bannayuganda ku ebyo ebintu. Sirimu yajja mu Uganda ne bagamba mbu simanyi eryo ddogo ne balyoka balimbalimba abantu musimanyi muteeke emisaalaba mu lujja waliyo obukalabanda we bulaba omusaalaba tebuyingira. Kulabe byekisiru byebafugiddeko abantu kubanga bamanyi mweraguza nnyo mubeera mu bugundi bw'abapasita mu bukyaki bw'abapasita abafere ne balyoka bakugamba busimanyize mukama ngambye kati emabegakaawo waliwo mukama gwe yagamba busimanyi waliwo ensi ezigenda otwala World Cup nga size zaatwala. Ebintu ebimu biswaza. Omanyi lwaki yayogera nnya ng'alaba ze zisinga amaanyi ng'alaba ku ezo temubula eyinza kutwala n'ayogera n'alyoka atugamba n'otugamba mbu simanyi mbu olunaku olwo we lutuuka vidiyo tugizzanga kati vidiyo eri ku intaneti etambula. Njagala mutegeere munnayuganda, njagala ategeere abaana bammwe okufa si coincidence. Ekyo kitegeere mugende munoonyereze ku bintu bino bibeerawo bibeera mu mawanga. Ekyo nkikubuulira njagala owulirize. Mu ggwanga Uganda omuntu yenna akugamba nti accident ezo ezibeerawo mu nnaku 10 kumpi accident 5 nga zonna z'abaana b'amasomero eyo si coincidence, tebakikulimba. Oli awo akuyimirira n'akugamba mu ggwanga Uganda mulimu ekinywa omusaayi ate oyo yasinga obubi. Lwaki? Nti mu ggwanga Uganda njagala owulirize bakujja ku point entuufu gye walituuseeko n'omanya abantu bano engeri gye boopaleetingamu. Ebintu bino tebituukawo ku bwereere, tebituukawo ku diversion, just simple diversion. Ebintu bino bituukawo kubanga business. Mu ggwanga Uganda bayise etteeka nga likkiriza omusawo okujjamu organize oba organi senga abakiraba nti towone. Naye twogera ku nsi etalina mateeka nga mateeka tegakola. Bantu sekinnoomu be balinga be bamateeka. Kakati njagala wawo ogenda oppimira nti ono omulwadde wange yabadde tajja kuwona ng'omusawo amujjanjaba wabali abantu. Kitegeeza bo be balina obuyinza ku ani awona ani afa. Uliriza accident zino ze mulaba ez'abaana b'amasomero nasose n'empulira nga bagamba abaana 27 be baafudde. Si bwe kiri? Nagenza owulira nti ate baalinnye bali kumpi mu baana 8 oba 9. Kitegeeza n'abaagenda mu ddwaliro nga bakyali balamu nabo baafiirayo. Njagala owuliriza ebigambo bino ggwe munnayuganda. Bizinensi ya ogani ye bizinensi efuna ekiralu. Abantu abo bakwata organize abaana bammwe kubanga zikyali fresh, tebannanywa ku mwenge, tezinnakola. Owulira ezo ziri ku ttunzi. Njagala otegeere ebigambo bino nti bino ebintu bituusewo tebisookedde Uganda. Genda ku Google binoonyerezeeko, waliwo amawanga gye byali otegedde ne babinoonyerezaako nga bipange. Ekyo mukitegeere. Njagala mutegeere omuntu yenna akuzza mbu simanyi waliwo omuzimu ogunuuna omusaayi, omuntu oyo mubi nnyo. Akujja we walitegeeredde ani mulabewo, akukyusa akujjawo akuwugula. Olina gamba mbu accident yagenze obaawo mbu simanyi kosta y'abannansi ye yasoose yitawo. Coincidence? Kosta y'abannansi eyitawo eno abaana bagwa ku kabenje. Waliwo ebintu mwe organize ziri ku ttunzi. Naye njagala nkubuuza ekibuuzo gwe munnayuganda, bwe bajja organi mu muntu wo bakusasula oba wotuuka okwetaaga organi waliwo gye bagenda okuwa ey'obwereere? Zonna za ttunzi ate za ssente mpitirivu. Kaakati ze bajja mu bantu bammwe bazitwalawa. Njagala okyebuuze nga n'omuntu wo abeera mu ddwaliro eyo ogenda okutuuka omumugjayo
osasula nga naye ne organize bazimugjeemu bazitwalawa ziyamba baani mu Uganda temuliimu bakola transplant temuliimu ddwaliro lyogenda mbu bakukyuse akawago simanyi bakukyuse simanyi kidney bateekemu endala teririimu mu Uganda kitegeeza bye bakwata babitwala bweru gye babitwala ebweru batunda bitunde obuwanana n'obuwanana nze mbuulira nti omuntu wange lwe bamugyamu organi ku luno bayina ssente ze baakuwa nga za organizi za muntu oyo oba omuntu babijjamu ku bwereere omuntu oluusi aba ne chances nnene ez'okuwona ne bamutta ne bamugjamu organi bo ne batwala ne batunda gwate era n'obasasula okukima omulwaddewo gye bakoze eki gye bamugjiddemu organi oba mu ddwaliro gy'abadde ate era ng'olina osasula njagala owuliriza ebigenda mu maaso ebyo tebikola mu nsi ya dikiteeta ebyo tebikola mu nsi ng'amateeka tegakola ebyo ebintu ebyokujjamu organi bikola amateeka gali strict nnyo nga bw'okiwulira naye Uganda ogenda vunaanaani onoogenda okuba ng'abyogerako omukulu nga bakubuzaawo nga bakuteeka tulina baganda baffe abatalina misango wadde gye baakola bali eri bizinensi zaabwe be bali mu buyinza be balina buli kimu kaakati mwe mulinganga faamu babalunda bulunzi olutuuka nga bakungula njagala mutegeere nti ennaku ezo zibadde za makungula nga bali ku baana bammwe babajjamu organi bazitwalo zitunda eza accident tolinawo ŋŋambira mbuzizeewo just mbu kiguddewo bugwi mbu mu nnaku 10 baasi z'abaana b'amasomero simanyi motoka z'abaana b'amasomero accident kumpi 65 muganda wange njagala otegeere tufugibwa dikiteeta bw'aba alina ky'anaakola asooka kumanya nti bwe kituukawo tugenda kwewozaako tutya kigenda kubula kitya mu bantu osegedde kaakati batandise okuwoleza nti waliyo ebizimu musimanyi waliwo emisambo eginuuna omusaayi mwe muve mu byekisiru omuntu abyogera oyo ebyo mwe emizimu eginuuna emisaayi ebyo bya kisiru ebiwedde emirimu Museveni afugidde bannayuganda ku ebyo ebintu sirimu yajja mu Uganda ne bagamba mbu simanyi eryo ddogo ne balyoka balimbalimba abantu musimanyi muteeke emisaalaba mu lujja waliyo obukalabanda we bulaba omusaalaba tebuyingira olabe byekisiru bye bafugiddeko abantu kubanga bamanyi mweraguza nnyo mubeera mu bugundi bw'abapasita mu bukyaki bw'abapasita abafere ne balyoka bakugamba musimanyize mukama ŋŋambye kati emabegakaawo waliwo mukama gwe yagamba musimanyi waliwo ensi ezigenda otwala World Cup nga size zaatwala ebintu ebimu biswaza omanyi lwaki yayogera nnya ng'alaba ze zisinga amaanyi ng'alaba ku ezo temubula eyinza kutwala n'ayogera n'alyoka atugamba n'otugamba mbu simanyi mbu olunaku olwo we lutuuka vidiyo tugizzanga kati vidiyo eri ku intaneti etambula njagala mutegeere munnayuganda njagala ategeere abaana bammwe okufa si coincidence ekyo kitegeere mugende munoonyereze ku bintu bino bibeerawo bibeera mu mawanga ekyo nkikubuulira